ate abaganda bazibu tebagaba omuntu nasobola okuliisa ebbanja n'omugasa okompenzi kozesa nina ssente ezijja nze nina omusajja yaŋŋambye baliwo yabasuubiza ssente kati bali oli n'abagamba kati bali ne bamugamba ng'oba oyinawo ez'amangu oyo gaya ajja kuwa seetasobola butakuwa kati n'azikozesa n'awaako banne nakati tazifunanga kati kyova ebya ssente sizannya nabyo era omuntu bwakusuubiza aba tunazifuna bwoti mu ngalo lindako okwewola akusuubiza akira akumu noba waziteresezzaani aba togenda kumpa tompe suubi nga tonjagale tompe suubi okireka ne mmanya nti sirina naye wali obazeeko ssente gy'otalina ate simanyi lwaki omuntu aba bagibala nnyo nze nezo nnina wano ku bbali nsooka nezivaako ezigwa mu nvubi zenswa sigenda gamba nti enswa ziri nnyingi kenina keekange teekako ogenda kuteeka ku bantu kali kamala tuuka kwa kawo ate wali bano bampabulamu ani awabula kasooka mpabulemu awo wakozeemu bubi awabula ki genda okole channel waliwo abawabula waliwo yawabudde bayiga lero badde olina kukola bwoti mukwano tewaba nsonga lwaki omuntu awabula kati kamba wa ansa eryeja temunja samira batera okuwabula ate omuwabuzi be batalina ssente be bawabula awabula ki nga tolina ssente bajja kugamba tuwe ssente tukitereeze nga togi ate kifaananyi ekyo saakyagadde waguze kamera mmeka waliwo yaŋŋamba mbu ekifaananyi ekyo tekibadde kirungi wagula kamera ki atuwe kamera naye nga tubebaza okubeera nti mutambula naffe wano ku mukutu gwa Megatron Media tugenda beera nga twogera ku nsonga ya Brenda Miles omuwala oyo yavayo neyeewaanira ennyo mu by'okutunda enkudi neyeewaana mbu ye entunda gy'agitunda yanjawulo so kakati nina Namukasa agenda beera nga atuwa bwino w'omwana oyo aliwa kyekyamuleetera obuzibu naye nga tutambula ne banaffe aba Victoria University basanga bali ku Jinja Road gwe naagala okubeera nti weeyongerayo okusoma genda kuwali ku Victoria University buli kimu kigenda beera nga kitambulira ddala mungi nnyo balina courses zonna business administration mass communication balina procurement pharmacy zonna course bagizina ngo bakyalirako ne abakuba mu senior 4 balina 2 year certificate gifuna ddala bulungi nnyo osobola oku upgrading noda ku diploma n'olyoka ogenda ku degree okulonga kutaakadomola takola kabasiraamu agendawo naye nga amazzi atwala mangi maama takola kye bagamba kye bakola kiriwo wamala obuyonjo akozesa amazzi agenda kutawaaza abasajja babikola n'abasajja mbu kiba kirungi oba muyonjo yes kamera nzirange anti manyi mala buuza agenze nenze okimanyi nti nti okugenda mu ttooyi nga muntu andaba bagenda kumbalira esawa toyi omunju kati yannema toyi omunju nzibu era ogera omukyala agenze n'olwoka weegera papapapapa kati nze kyenkola kati anti mu ttooyi mulimu ki mulimu taapu kati nteekawo baketi nekola saawuni kati tategeera nakisalira amagezi ekinyanguyire ewaka bwe mangenze mutoyi y'omunju bwe nnina muto wange namuwulirako mu biki ebiwunya namugamba nti wali olidde kikulu naye ate ebintu bye tulya mu Uganda bino bannaayakyiri kakati bw'otuuka ate kati bino ebintu by'abazungu byasusa olubuto luno ice cream chocolate twala tugende ate kati mugondi mu sizoni y'enseenene abaana beekola bintu wali obaddeko mu kibugaawo ani mu kibuga sawundi eba nnyingi totegeera ani afulumizza ki ngendako wala okufumbirwa omusajja w'enseenene kuba mbasobola butalya nseenene ebyana bizirya olaba nebyeddira enseenene bizirya nze nina ali emmamba nga yeddira mamba laba noono omusiru abaana beekola ebintu naye nze omusajja w'enseenene tutawaana pozi ng'okkiriza ndi omuziro kati nze yanfumbirwa yakola nsobi naye ajja kuzibba azirye ye ne mmukwatiriza bannange enzirya nyinza omunyigemba ojjako obuwomi bw'enseenene kati gwe nyinza okunyigemba ezo nga nkusanga yani yagga kati waki wanfuna obuwomi bujje munzi njazirya mu ttawo ati mbw ab'enseenene tuwomanga zo wabula bannange tokikola tokipika wabufunako saakalangako wanseenene kuba njagala nnyo enseenene anti kaakati gw'ogyomufune mbu simanya kawalya sendawula sitega no go zone ate abamu tebwogera nze nina okulya enseenene ojja zirya kaakati Brenda Miles omwana oyo kiki abadde mu Dubai yali mu Dubai first of all
SB4 yamufunamu views nyingi. It's okay. Akwate kwa ezo views ze yamufunamu amuweeko. Bobo yogera obokola labayo obokola story eno. SB4 I think twandi mujje mu nsonga zino. Anti nino muteekamu reason why. Omuwala oyo yavangayo nga akomewa mulete mu kamera. Yakolanga statements nga bwe yeetundire. Si kyange si byange temumpakukirako. Mbunga bwe yeetundire Dubai, simaya yeetundira sente bweziti, bamwe bakako bwe bati olunaku ayizofuna abasajja 5 SB4 nga wali. Oyo mwana twamutegeera nnyo lwa SB4. So ne Palaso bwe yagenda Dubai najjo mukolerako obwamalaya nga lowooza Palaso anaamugula Palaso n'amukasuka. Yamukanyuga wagwe nalaba bamutugonyola nawe. Mukwano yamukasuke. Twale eri naawe gwe nalaba bamutugonyola. Yamusindikako wamma. Yamusukuma. Yamusukuma. Mazima Katonda nze sinywa walaji. Yes, kiricho wanya baali bakiyita baki. Eringa tuva mu gwo. Mwenge Buganda. Mwenge Buganda yakwana ne walaje. Naye wamukoona. Beye wa lindako. Omukuru wanywa mwenge Muganda yefuula ekizibu asaba buli kyalabi. Bale we wafe yali akutte. Guba kuti. Gwe nkugamba. Oyo omwana nayagala okukola ebyekimalaya ku Palaso. Ng'ayambala busumino bwali ku musajja bwanyenya bwaki. Ebina kweriri. Naye nagenzo yalina kakabinake. Nagenzo mulabanga kana kayimba ka Bobi Wine namusanga ndeeba. Ngali mu nsapala yeye. Ono ngali nankulabye apa. Ngali nankulabye. Omuwala oyo ayino soko muyamba. Ye SB4. Lwaki? SB4 ye yamuleeta namunyumiza nga bwe yeetunda sigumusa 2 3 nga mutunuza mu kamera. So kati bwe tuba tusaba obuyambi. Yayino soko vaayo. Omwana yagambye agala buyambi. Mulimu omuntu n'atasaba buyambi naye ng'abwetaaga walera yeko mutamivu n'agamba ntamidde. Labayo addemu addukira ewa SB4 neera nga we yaddukira. SB4 yamunoonya mukwano. Anti yamala yeki yali ayagala talina kyamwagaza. Era addemu amunoonye. Kati waliwo eyaŋŋambye ali awo Nankulabe yeetundira 10,000. Yamugulako? Yeetundiramu 10,000. 3. Ate ababooda bamulya looni. Ababooda bamulya looni. Wekivuga omusaba. Omusaabaze omuno ekimwalo 10 nga kangende nnoonyeemu nja kubatadde. Ekisinga okunyumira ennaku zino ku babooda. Naye bano abatunda ebintu gundi ku kkubo wano baayize omuze. Ate kati bakyabitwala ewalala. Abale wali stage ya booda. Bateekawo obuugi, amayuuni, ensugga, emboga biki byonna bwe kimala okuvuga omusaabaze. Sente zikimalira wali. Alina okulya. Newakibala nnyo bwe batyo. Naye ne bavuga booda ne bagenda nga batukubira omukka. Omuleka n'alya. Omuntu alina right yo. Avuga bafuuwa. Alina right yokulya nawe alina right yokulya. So kati nkugamba. Omwana oyo kati ali awo Nankulabe we yeetundira. Kati ekisooka mu byonna ze nganze kubanze ebintu ebimu bitunuulira n'embirabo bw'oba baddeko mu bulamu obulungi kuba yaliko mu bulamu obulungi okwetundira e Dubai kwawukana n'okwetundira e Uganda. Yatunyumiza bwati. E Dubai ng'ayinza okunyuka ne miliyoni mmeka? Wabikkiriza. Nedda gye biri bituufu abaana beetundirawo e Dubai. Moses nagenda e Dubai. Wali ogeze kola ki? Nali ngenze n'owekitiibwa. Tebagamba mbu wali ogeze kwetunda. Mukwano nedda. Gino emyaka gyetunda. Meka gyetunda. Ensi tennankuba kwetunda. Nga ndaba byana ebito biri wano Nankulabe. Nze ensi tennankuba, nina ssente zange, nina emmotoka yange. Sisasula rent amoke. Oli onywa. Wekigaana jjajja mwami ng'akiyingiramu. Yes. Musumbanga ampa ku ssente enkalu. Nze nali e Dubai. Oli embisi? Yes. Ampa ku nkalu. Embisi ze zino. Embisi tozimanyi. Ze zino ziba tusuubiza ngenda kuteerako. Tezigaana. Ezo mbisi. Enkalu ze zino cash njagala y'omutwalo. N'abatusuubiza ebintu ne batuleetera emitima okwekanga. So, Moze. Naliko e Dubai. Twali Marina. Mu bagagga. Marina. Okay. Naye owekitiibwa nafuluma ebweru twali tuwerabidde Power Bank. Owekitiibwa n'agenda onona Power Bank. Kati gwena wakitiibwa nambwe yalina omukulu. Nambwe wamuwuliranga ng'agira omukulu n'aŋŋamba jangu. Kakati olwagira omukulu n'aŋŋamba webake ku kitanda. Omukulu n'aŋŋamba omukulu kyagamba kyogenda nakyo kati owekitiibwa ng'agenda onona Power Bank. Nasigala ebweru wa hotel nga nnyimiridde. Agenze nona Power Bank.
nabeerawo eddakiika emu kuba jjukira ffe twali ku floor ya waggulu kati yalwawo ojjukira oba olina okujja ayingire hotel ajje power bank asikaali najja nga ayagala kungubawo ng'amanyi ndi malaaya. We don't allow people standing here. Go. Wali oyambadde oti? Nani nyambadde kapatra ne t-shirt twali tugenda mu ddungu. Wali oyambadde kasuminu. Yes, katugenda mu ddungu. So ne mugamba tuli kweno hotel. Ne munnyonnyola nti tuli kweno hotel. Kati e Dubai awe nakakasa nti obwamalaya bungi. Ne mugamba tuli kweno hotel musajja agenze no na power bank ne mu explain na oh sorry madam I'm sorry. Cause it's okay. Kati twali tuva tumaliriza twagenda mu ddungu tuneje twagenda ne tulaba amazina ne bankuba biina naye nga tuyita ku makubo ng'abaana na Uganda bali ku makubo bayimiridde mu buntu bamalaya abawedde emirimu e Dubai awo beetunda obwamalaya obuli e Dubai era bw'oba olina muganda wo ng'ali Dubai wemba temuli sure ku mulimu gwe chances okubanga yeetunda ziri waggulu. Baŋŋamba nti waliwo ate wano abawala bwe tebagenda mu bano babiyumba babiki mbu waliwo ababatwala baddiira bali awo Dubai bakiyita patupatu. Kati oli ddiira kati emirimu gye bakola yakufunira mbw abasajja. Kati olaba kirabu zino for example nga onalaba gavana oba nonivi kakati bagenda mu bibaala ebyo mbeeramu abagagga kakati abagagga ababeera muli bakola ebintu ebitakolebwangako ku nsi eno nga omugagga olina okukola ekintu ekibi ekitakolekangako juka abagagga balina ssente mbw abawala be babakolera ebwerwa maama nnyabo n'ekigambo oyinza n'okuzirika ebiri ebyagundi mukamwa wabinyumiza. I felt disgusted. Baba nedda ne bakyabana baba bakola ebintu ebyo simanyi naye nga babikolera ddala awo e Dubai obwamalaya bungi abaana beetundira awo e Dubai nze nalabanga bamalaya ku street kubanga ekiro we twavanga ku dina ne tutambula jjukira olaba bw'oba ogenze ku holiday emmere omuleetedde emmere kikyate emmere ye eweddeyo emmere owekitiibwa ayagala yakulira nnyo mu nnaku ayagala ebijanjalo mu nnyama tooke kawunga mu kiro ebijanjalo bibi oba togenda bbira bampe sigenda kulya nze nakkusedda saagala mpuuta nabyo sibyagala ebinyama biri mu biki nze sirya byennyanja ndi munyalwanda kati baleetere ggwe mwami kozi mumutereka akawunga kanene nja kalya oteekako n'akannyu n'akamaasamasa n'endirako omungi mwina gundi greenies kale ate obutula kale obadde ogamba asigenda kulya naye nze saagala mpuuta naawe saagala anti nze sirya byennyanja tuli banyarwanda obadde ogamba bajjajja baffe ebyennyanja byabalya nnyo kiwedde onaalufuula luyimba kati oyo omuwala yavaayo ng'ayogera bwe yeetunda nze kyemmanyi ekisooka alina depression kati yalemererwa omanyi buli w'olemererwa okubalansinga obulamu newejjako buli nti obulamu bw'e Dubai buweddewo bwe mba nali abasajja banne bakakompu ne bamuwa miliyoni nga nnyo olunaku ng'ayinza okuba kamu n'abasajja abawera n'afunayo miliyoni 4 kati alina osooka ne bamusetinga yeetaaga rehab n'asooka ne bamugjamu kiri nti obulamu bwa Dubai bwaggwawo kati ndi mbulamu bwe Uganda sande zino ze yakolanga yaziteekawo I don't know n'ekirala yanyumyanga awoza tatya siriyo. Do you think that akantu kamukuba atali muntu atatya sirimu olaba bino ebintu byetwogera olumu nange bwe mba mulwali mbagamba sirimu yajjira miti naye nga tannakuluma nga siggwe muti naye abaana bali wano mu Kampala babitiggula beeyagala bamira amakerenda nze mbabulira bannange mu nsi muno lwana nnyo mu byonna by'okola olemefuna bulwadde. The moment you get obulwadde todda mabega tetugenda simanyi nti oba mulwadde saagala kulumiriza naye bw'abanga gwe mulimu gwe yali akola wadde emirimu tegiriiwo abaana abawala kiri simweyunire mu bino ebintu bya gavumenti ebyalaani nze ndowooza ekigambo waayo omubiri gwo ne weetunda in exchange for money kiba kinene nnyo ekyo ekintu ate abasajja balina ebisiraani bw'osanga nze oli ne bw'agamba nti mbadde n'ebizibu bingi okwetunda is not the solution tosobola waayo omubiri gwo bannange emibiri gyaffe tempo ya Katonda buli wojajamya omubiri gwo Katonda agenda kuddukako abe nga takyalina mubiri our body
ye temple of God tosaba nsaba kati omwana oyo tusaba waliwo bye banyumiriza bw'omukulu yakoonamu toyasama omanyi toyina amagezi mbwe ow'ekitiibwa toyasama ow'ekitiibwa yakoonamu tugende nnyo ku sayidi y'omuwala ali mu mbeera era bwe tuli mu kunyumyako ali awo Nankulabi omukulu muleke Nankulabi atundira wa mbw'atunda nkudi mbwawo ku bitaalawo wansi mu kakko kati olaba ku bitaalawo labayo ku parliamentary avenue awo sooka ove ku parliamentary avenue kati olabawo ku gundi olabawo Nankulabi ng'odde ekasubyawo yitawo saawa 3 kati waliwo kiri sayidi eno waliwo ne sayidi kati abali eno bwe VIP laba nnono 5 zikubuzeewo 5 mutwalo 2 kati waliwo abali eno ababoda kwe bagula bali eno bano ba taxi bangu abali awo naye feeling ezo bazijjawo kwe bakana omuntu malaya ye guba mulimu era yabala dashiika awoza omaladdi bebi omaladdi ababivaako kati mosa special abaana abo abali mu gundi awo abali mu wamalaya abamu bayina abaana era nina wano ku gundi wano abamanyi ku pasifaayi awo waliwo ekifo ky'abamalaya manyi ffe wano wali tulinayo tutera okukolera around there waliwo ekifo ky'abamalaya simanya naawe bagula yasamira muli nze ndi munnamawulire kati bo namalaya omu yayina omwana mukyala era nga sente zakola bo balinga ba mitwalo 10 nga sente zakola omwana we yalwala kale nga sente zakola aziwaayo era bamalaya abasinga ate waliwo ne bamalaya ab'ebbeeyi olw'omwana n'abasinga nti kati era n'abasajja be babaleetera obuzibu waliwo abataagala kukola waliwo abataagala kukola waliwo abataagala kukola nga ye labayo naye mulimu n'oli ayingidde obwamalaya nga kati ng'oyo gw'ova okugamba twetaaga tubeeko byemukola bana abaana mbafulire abamu ogwamalaya bagufuula mulimu nnyabo era kati gwali enayogera kakati ate mbwamalaya bwogamba waliwo abaana bazimyemu amayumba abaguzeemu emmotoka abalina bizinesi balina boda ziri omuzivuga baana ate kati abamu bakola ne delivery waliwo ababoda boda alina boda nga 4 alina bamalaya be yabateeka mu kiyumba ogwokubira essimu oyagala atya oyagala wabbina nga bamuleeta oyagala atya ateeka obukowekowe kuno si kyekyo gwogendayo weeyagalidde kyovola abamu balanga twagala abawala abanyirira bano abaana ba video vixen olowooza bakola mirimu ki laba nnoono omusiru babeera muli waagira ebbina bwati bwagira ebbeere bwati bonna bamalaya alina bamalaya abasajja abazze tonnakimanya nina omusajja gwe nalaba yali mu video ya Lydia Jasmine nile namusanga omukazi amuguzi nja gikulaga ng'omusajja omukazi amuguzi oyo yekomberera emimu oyo omusajja ogamba eri yali ndala n'oyo bamugula naye obwamalaya gavumenti naye nedda nga tuvudde muki eno gundi eri sensitive nnyo gavumenti eveeyo gavumenti newe naavaayo waliwo bba abagamba labayo waliwo abagamba tetugenda kuva mulimu balamu tebagwa mu genda ndireba bana bamalaya ani asobola oyamba ministry beba nekolera jange erina okuyamba bamalaya supposed to be ministry of gender gundi no yali afuddeyo bad black ani lukodo yali yani omumanyi yani nze ba minister manyimu nze nali mmanyi nnyo faasa lukodo bambi yafa bambi naye yali akoze omulimu oba yono omukazi omuddugavu waliwo omukazi omuddugavu alina kakati siyo wa minister of ethics olwo minister atalina kakati okujja ku Nyamutoolo Nyamutoolo naye alina kakati lwakwa yakola kano kakati kabino ebiviri bya bino bebagudu gift of card we let me be my cocoa I surrender obuyimbi bubi akemba bakaita co driver muzani sibimanyi akakaviri bwe kati okayimbi otya so kati government yena kati olaba labayo Namukasa waliwo abaana abagamba nti guno omulimu tugufunyeemu ngamba banene abasindiikirizibwa ayinindako labayo have a question to ask you
kyakiyinza okukusindikiriza ogenda bwamalaya bannange tekiriiyo kati lwaki ogamba nti bali basindikirizibwa simanya nti buli muntu okimanyi nti abamomoze yamanya bbira mu basajja yabamanya bbira mu basajja buli muntu alina emmeeme ekyo oba olaba buli famire temubulamu banako era muli mu famire ng'ayagalayo n'olukumi so kati abantu tetufaanagana kyenjagala okulaga mulimu olina bwagamba nti sirina at least kankole ekipakasi njoze engoye z'abantu ndiisa abaana bange ne mba muno oli agamba sirina kaŋŋende empeeyo omubiri gwange kyekyo tekifaanagana so kati gavumenti yandibadde buli atalina awaayo mubiri gavumenti empe ekifo mbe nga nyambako abantu bwe batyo tubakuŋŋaanye tulabe kye tusobola obbakolera nolowooza bayinza okujjayo bamala obbakolera ebintu ne baddeyo mu bwamala kuba zino sente anti kati aba bagenda olaba sente z'abamala bweba etaddewo engeri gyegenda oyambamu abantu bano eno ne tuddamu basanga ku bwamalaya nga mwetunda mwetadde ebbali w'enguudo tugenda kubasiba ebikazi biri awo byeyerusa nze nabiraba ku parliamental avenue birina mugabo wa green nga byetunda yabeera atya bana bakazi abeyerusize baba ne mugabo wa green n'oyitawo n'omwana wo ne bakuyita dadi kakati olaba oyo omwana weyeetundira ogwesatu gwongambye weyeetundira lumu tuba tuvuga tuyitawo kati kimala nekigamba dadi musajja yali ayitawo naye ngaali mu motoka nekigamba dadi leero tozze ekitegeeza muze ayitawo wano buli kaseera katoloza lwaki ayise ggwe mbu dadi leero tongule leero toolye aye leero ndi musava waliwo yanyumiza n'abayimbi baffe tebaguziza bamalaya babagula naawe ago mawulire n'omugwe mmanyi naye ayogera nnyo alinga teepu ne mwogerako ayinza okunjogerera ayinza okunkolera vidiyo naye agula mukugula bamalaya yekansa olayira obadde naye kati omuyimbi agula atya malaya oba babaleetera ya delivery agula bamalaya abagulira ddala ne bamalaya balungi mu nsi ezisinga kadwa mu bazungu eri bamalaya abo bana abasajja abakwata abaana abakwata engulube mukwano gwange ali Canada yangamba nti bamalaya mbwe Canada babajjako balina license yes olina okuba ne license naye wano sebo ajeni ova eno n'otandika kwambala sumino y'okweteeka wali ngamba jeni mulala lwendisanga omuwala gwe bayita jeni mbwamalaya ndi mukuba ne maane mutwala n'alimira jjajja wange ekirindi emmere zendowooza okwetunda is not the solution nene gavumenti etunyigiriza nnyo abantu kuba omwana waasalirawo genda mu bwamalaya atunda omubiri gw'omusajja gw'otamanya ate abasajja ajja akwepikidde asasudde sente ze nga lwaki takwepikira bebino bendaga ono omwana ono ambasada wa Firebase ono ambasada wa Firebase ebbanga eriwera nga tonnamuwaako omuwereddeko abula okuttira mu miguwa rayira omugambo omala ddi ndeka ne javaani ate oba alina n'agoogera okusirika busirisi kirumira mwoyo ayinza n'okuttira omu waliwo abanyumirwa omusajja nkuba kyekyo bazibu amaze ebbanga ddene abadde abira alikka sabbuuni ogenda akuttira abasajja bakolera ddala obusabbuuni mbu babikola kati aba atya naisaka yaŋŋamba nti waliwo lumwe yakakola n'azirika sabbuuni wa bbulwayo kyo bani yabyogera yamukozesaako waliwo omuntu yabyogera ku TikTok yali ani nafa yali ani mwerabiti Shalom mbu sabuni wa bulwayo kyatabuka mu mbugeisha abuka mu yamukozesaako manyi era abana experience aba yabikozesaako abana experience tomanyi omuntu wavira nze nenvaine ngamba kino kikola bwe kitegeeza mba nina experience bade nkyagamba ekintu ky'abamalaya batuyamba ku basajja bana abandi kutembiza agasolosolo ago manya abasajja mu kyalo bakwatira ddala embizi kati kyogamba bamalaya gye bayita ulanko kesi ng'omusajja akuta omwana ayo abakizibu nga bamalaya webali era kati gavumenti kyengisaba etuwe bamalaya mu bitundu ebyenjawulo erubaga esuuleyo serious note gavumenti ebeeko kyekola kino ekintu because abantu paneno mulimu abagenda mu bwamalaya nga tebaagadde those supporting omuntu kwadde toyagadde okutunda omubiri gusi kyekintu toyina kiteeka in your mind wadde oli ku kisenge okitegeera osobola oyiiyayo ebintu ebirala byosobola okukola dhani ogenda kukubo ne weetunda nakati ono omwala tugenda mukolera ki kati SB4 SB4 sigenda labayo agenda muyamba atya yajja naka briefcase zino case zetukula ani yajja neka briefcase ndaba nno oyo omuwala zino case zetugula kubaka ennene media mujuke case zetwagulira kwanjula mubaamu akatinya akasembayo
nga kazena mulero nalese kesi mpya ensawo mpya mumwe mutambulira makeup nengamba labono wechi ate omwana oyo yali awemula mwana yali awemula bannange yali awemula bwawozanza sitya sirimu kati nze mbabuulira buli kye tukola kigenda tuddira I'm not happy naye buli kintu kyokola kigenda beera accountable ogenda kwetunda at the end of the day katonda wolunaku olumu ali kuvaamu bwati nolwala sirimu bamukubye ekifaananyi ng'ebbina tekuli ebbina tekuli ayoza bintu imagine ayoza na sowani za pulasitiika ayinza oba ayinayo yamugula n'amala agyokya ati alabika ayina yamugula akabaasanya oyo ne kati oyo ayinayo bakabaasanya SB4 yandivuddeyo namuyamba SB4 wandikiresa tekikuba nnyo nedda abamutwale nedda moze bwenfuna ekizibu buli muntu agenda sooka gamba moze aliwa kati SB4 yalina omunoonya SB4 yamufunanga mu views mumanyi sente yakakanga mukake bukasi kati gwenga abadde amugira wano mu happy moments ne mu sad moments come out kiyinza n'okubanga labayo kiyinza n'okubanga namusondera kasente yazaagala anti bamutwale mu rehab bale bamusondera akasente bamuterewo business omaye bannayuganda tulina akajanja oyinza olemera ku muwala simanya SB4 tamuyambye simanya muyambye nga yakyagala kubeera eri yetaga muyamba kali alina depressed nze waliwo omuwala eyampereza ate ewananga n'okwewaana nze nkozesa ebiragalalagala ate wenva mu nkudi kugikubanga bagikubye enkudi nenywa ku biralagalagala nga yeewaana ayambala mpale za munda wamulabako nze namulabanga ng'SB family olabirawo atayambadde empale yakyogera live nze sambadde empale bava kukola nayogera ekigambo ekitine bwe kiti ne bannaye yali awemmula abaana abawala naye kati akyasobola oyogera akyasobola n'okuwemula kati yeye kiwemulo kati oli alinza okuwemula olinga Brenda Miles ye kati yekiwemulo kati oba alowooza ki kati waabeere alina ne byalowooza yalinga ku butambi wano alabika alina ne depression bamukwate bamuyambe kati oyo mwana naye bamuyamba ajja kuddayo ekintu ekyo kirabo kivaamu bannamutwalako mu ddwaliro biki asooka bamutwale mu ddwaliro tulabe ekiddako naye embeera ekuba ogirabye wano obeera mu kamera simanza omusajja okundya sima noyogera bino naye kasita mukukwata naye bano abaana b'e Kampala bakalu simanyi muwala gy'ovaayo nofuna audacity ey'amaanyi n'otunula mu kamera n'ogamba neetunda baba ne famire zaabwe nedda baba beekolera gundi baba beekolera bulango kiringanga bano abayimbi kati olaba abayimbi abakazi abakunamira mu vidiyo no baba beetunda indirect musolo guba gwa sukaali tomanyi nti oba ogusasudde naye at least mulimu abeetunda kale bw'oba ogambye nti bakunama biki ne beetunda indirect kangende naawe beetunda indirect negomanyi omwana w'abandi yava mu famire ng'olina mama we ne taata we ne baba baafa nga wali olina abazadde n'ogamba neetunda bannange abaana b'e Kampala bakaza amaaso omuzadde abeeyo mu kyalo gundi ali eyo akola bambi akoze omwana we asoma omubigo gw'olyamu abaana basinga n'obeetunda gwe kiki oliwo okimanyi nti abawala batambula okwo ku street nga talina gy'alaga ng'anoonya amugambako bali ku street okwo saawa nga 2 atambula dde eno kati ku kirabu ku Parliamentary Avenue bayitirivu simba obakolera kalamba badda nsenkubulira buli wempitawo ku Javas ntera ogenda buli lunaku ebiseera ebisinga wenfuna juice na juice gwenywawo owa Blue Lagoon munywa nnyo buli kiro nze mbasanga bayitirivu badda muno okuva eno paka eri ne beesula ne bemansira zaate nno ekinnuma osanga omuwala ku kkubo ng'ayimiridde ng'ogamba oba ayina gw'alinda oba alinda booda eyimirira omutwa sigenda booda sira kumbe nga yeetunda bw'agendayo omusajja n'amutugira mulooji abo tebatya ate nabo baba babbi obusawo bubamu ebyambe baba bayaye naawe kabisa babaya monyewe mubaya sana laba nnono abaana bayaye abaana bazibu ate omulimu gwabwe baguweesa ekitiibwa batya ye kasaatuuka wali gomekeya gye bawa abasajja be banuuna abasajja mu matu gwotira omukomba mu bigere munasuzi bana abasajja abatakola abakyasala njala malaya azinuuna zonna n'azirongoosa azinuma nagundi namannyo n'alugjako laavu eyo na romansi otandika otya otunda omubiri gwo bana beetunda
SB4 yambe Brenda Miles tayina wamuyambira tayina yamuyamba okwetundira ku channel ye kyoba oba kyogamba ate nga ali yetundira Dubai andi katera yafuna ba client naye n'abaana bagenda ku kyenzo kino kankibagambe bw'obanga olina ng'oli ku kyeyi eyo mubeeko obuntu bwe mwekolerawo netosobola kuŋŋamba amaanyi gyokoze oyo omwana yafunanga miliyoni 4 yaziteekawa yazifunanga lunaku olunaku nga lwamulamidde ayinza okufuna miliyoni yes ayinza okuba n'abasajja be nga bana obwamalaya tebufuna nkirabye kati yaziteekawo ati kyeŋŋamba mubengako abantu mwenna abali ku kyeyo bw'oba oli ku kyeyo manya ennaku yo abaana b'e Dubai beŋŋamba sigamba ali ku kyeyo ky'Omuamerika abaana b'e Dubai Saudi manya ennaku yo weeteerewo akantu jjukira buli w'okuza omwaka amaanyi gakendeera buli w'okuza omwaka amaanyi gakendeera mubeeko ebintu byammwe bye mwekolerawo n'omanya nti ekyeyo bw'emba nkivuddemu oba omukati buuyo bwamusala obwamalaaya yandibadde alina bye yeeteddewo ne yeeterawo ennyumba ne yeeterawo edduuka ly'ebintu n'amanya nti bwe naakomawo ng'ensi egaanyi nja kuba nina wenzija kasente oba obwamalaaya bukozesa bubi kati awo kati ekibagamba obwamalaaya bwamusala diru yagaana emaali yazza omuzigo naye Mukama Katonda atuyambe Brenda Miles ono ekimuguddeko abadde bakola obwamalaaya bwo osanga banayigirako era olina omwana we Dubai bazadde bannange musabe mukebere ku baana bazadde mmwe musabe abaana bammwe bali eri batunda haki batunda sumbuusa abaana awoza kitagwawo kikuwengaba kumbe kisensebuka nekireeta n'obulwadde kisensebuka wa omala kulwala naye kati wakyali abamugula batamiivu be bamugula batamiivu aye bakwata namukwate kati balabika mubamulya bbanja mukazooke nvugemu lawundi 2 nja kudda nsasule 2 ngaasasula naye abakyaabajjukira naye tanyedde biragalalagala yeekansa anti kati ogatteko obwamalaaya biragalalagala ebyo otekeko eddagala naiza abaana abawala simanyi kyemwaba obwenzi buli e Dubai obwamalaaya obwamalaaya bungi baŋŋamba ate mu bed space kyasusse bungi awe ono aliira wano ono aliira wano ono aliira wano era abasajja b'e Dubai abasajja abalinayo bano abalina professional jobs bagamba tasobola kwana muwala wa Dubai ate bakwana bewa babeere at least n'abe Uganda bwayagala okulya ng'akubira munne ng'agenda e Dubai olumu erabika mbeera ate waliwo n'abawala kati for example agenda n'asanga omuntu yena waŋŋaanya okugezesizaako gezezeze kwani kale ŋŋamba Jeni omulala erinnya lireke kale n'asangayo labayo n'asangayo Ruth n'amunnyonnyolamu ate wano omulimu ogusinga okufuna ebyo byonna obikola naye ate ogwamalaaya gukola wano ennaku 3 olunaku lumu okola akakadde ngeri gy'abadde afunayo ndowooza agenda omumalayo omwezi ng'afuna miliyoni 2 naye ate nga no bwamalaaya akola akakadde omwana wakita resort nga kudda mu bwamalaaya ate obwamalaaya buleeta mangu obwamalaaya nusubulaaya naye weerwadde tedda ngulu efa buffi kyesobola obbagamba obulamu kya bbeeyi era totulanga eyo mu gulupu mbu yafa siriimu mukwano ojja kugomufa yajjira miti mwetereeze siriimu mungi so kyensobola okusembayo nga njogerako ekyo SB4 nedda ekyo SB4 nagambye kireke toge nalemera ku munno eyamulwaza nowe followinga nawe oli munnamawulire nawe oli munnamawulire followinga yeyigiriza enkulu okubuuka mwenna muli bakulu wenkana SB4 naaliwa akusinga bunene omanye embaawo SB4 zeyakala gwaŋŋamba embaawo si bwe bukulu SB4 bukulu kunsi ekyo SB4 muleke ave mu bintu bino sigenda kimenyawo sigenda kimenyawo tagenda kuyamba muntu yenoonyeza sirimu koze yali mu kamera yagenda ne Dubai wali anti omulemeddemu yagenda ne Dubai wali omwala n'amwenoonyeza bwawanika ennyolo netunda era abanjagala mukole bwe muti kale nze ajje muwatuule wanaddemu yeetunde oba akyabisobola nze muweredde ku bwereere wama Brenda Miles jangu otule ku Megatron weetunde oba okyayina agoogera
omaya bawala mugiragira amabina yegamala okugira tebatemanti amabina gaggwako amabina okugwako obugwi gogira maaso malungi eryeriiso okugira nze ndaba abawala n'omulaba agira ebbina n'akuyitako nno n'omusiiyako n'akutunuulira bw'ati neyenyinyembwa madduwa ye ne ssente zino ziziba nze ndowooza wadde omusajja aba alina ssente kati ate buno obwana ate olaba nze nkubuulire ne relationship bwe batennatandika I always advise people nti omusajja atandise okukukwana naawe nga temunamugamba I love you too musooke buli omu amanye status ya munne then mugende maaso ebyo ebintu ebyokwegatta simanya fa Museveni avaako ddi ku ntebe ebyo mujja funiramu siriimu sooka omanye status ya munno omuntu bw'aba alina siriimu mwerekereze sigwa mumusiiga abasajja bayiza omuze n'owoba naye n'oba naye bagambe stigima tewaliyo ng'abufuna mbasiriyo ng'ofuna obulwadde bwo so abaana abawala n'abasajja mwegendereze before nga tonneeyambula mpali musooke know each other's bakyazambula basumulula zipu aye ayina amaanyi agambula abasajja nga bayina amaddu mbadde gamba abasajja bayina omuze agenda n'obukebera n'amukebera nga mulwadde anja mulya anti awo abamusiru nkitaddemu ssente zange oba musiru naye nga mbadde nkyali ku kyagundi mbadde nkyali ku SB4 SB4 tyagamba ku muwala ono mbuyogera bino oba yamutuuza n'amuga waayi jangu obagambe ni weetunda weekola kyomwala yeyejjayo najja mu kamera n'atula mu ntebe nga wogituddemu ate kati tumuveeko anoonye ewalala agende no there's no need SB4 is busy namulabye ali wano waliwo n'omukazi yayina emmotoka kikekete ali kunkulaakulana mu ggwanga mukazi wuuyo yayina emmotoka mazida kati saawa eno ayina ya promotion byetulimu ayamba abantu bawa buyambi bali baagala kukola tumufunire rehab era no tetugenda mmufunira agende mu rehab yeyambe kuba gye twali ng'anyumirwa miliyoni zennya yatuwangako kati sale yaziteekawo anti kyetubuuza yatuwaako sate yaziteekawo abantu kati nze navaayo ne ŋŋamba abantu oyo omuwala nze nina gwe nagamba naye olumala mulaba byayogera mwemu akaseera katono Uganda wano abasajja bayinza okusabula avaayo yakutendera omulala genda olabe kyana ki ebbina ligonda kati babeera nabo bati babaze bakebera kakati ate abaana abo abasajja babakozesa ebintu waliwo abasajja wano abatakyagala kwegatta ye nga kukozesa biri byabazungu nze waliwo wabode yanyumiza ndi okimanyi nti waliyo abakazi ebundi abeetondera ku mbwa z'abagagga bakuwa ssente zo ng'ogenda embwa ekumi amazima ga Katonda mu ggulu mbu waliwo embwa embwa kye yamukola naye kibwa leero nga kibadde kyamaanyi ekibwa nga kibadde nakyo kinkoze nze gye bampadde teegize nnyo andi bazituuma amannya nze gundi Ruth gunani yasamira muli nze mpaayo erinnya ly'omuntu gw'otayagala gwe mba mpita ekibwa yasama mba omulala kalabi lwaki oteka alienski aze mwagala paraso ani wizo nobody ajja yomba gwe mpaayo omuntu nga tali mulayi mulayiti mutuumye ekibwa ng'omusajja we yagamba omusajja bode yanyumya wenjogera erinnya lya Medi ne abasiraamu ne banyiiga kati kanyu kale tugeze mubanda bampadde mubanda kye yankoze mubanda oba wamma nalabye bakiwa ebinyama ekyo kyankoze ekibwa erisaawa 2 nga kiri kunze nze bampadde musokoto teyankubye ennyo nga bali awo naye nga beetunda kumbwa wano mu Uganda bangambye mbugundi eri munyonyi awo simanyi mbu bikomera biri awo babatwalayo butwazi mbu owa bode yabinyumya kati abakazi we batuukidde okwetunda kumbwa olw'embeera oba tebakyagala basajja nagambye mu ntandikwa gavumenti eveeyo ebeeko kiriko tasobola kuvaayo kyeyinza okukola bafunira bifo bagenda kwetundira bulungi nti oyagadde omukazi n'ogenda n'osayininga obanga bano abagenda bafiira mu kiteezi mu kasasiro
bw'oba oyingira osayininga bw'ofuluma ndi out kati wemba ntutte Nalwiso oba Sekyanzi oba Nabaggala nga nsayininga ntutte Nabaggala oba Binedde n'omweru ng'omutwala ate omala mukebeza wali kati obwamala tebusobola kuvaawo gomanyi obwamalayo buli mu nsi eno ebweru w'eggwanga awo saakunyumiza kirabu ze batambala ng'abakazi oyingire oli bute bwoti ate okkiriza mukwatako omukazi gomanyi kiri e Bulaaya awo Uganda tennakaluba gwe genda e Bulaaya bano abaana kajanja Sega yakozesa bulungi miliyoni ez'ennyanya ze yali yeewano omanyi waliwo miliyoni ennya ezaki eza kamera naye ngeri kati Brenda Mayerozi abamulyoloza bamuwanga mekangani amwa miliyoni ennya ebiseera eyo yalinga ku 15 kati saawa ero wa 12 n'olumundu kati ebitamivu ndowooza byebadala ayo namulya takyali mu kanogosa nga n'ekitamivu kiraba takyaliko naye SB4 amuleke gyali waba ayagala kudaanaddemu yeewaane nga we watunda enkudi akomewo mu waakatebe ekyo kiwa kyakuyiga bawala balala oli eyo okyalinako ebbina weepanka abasajja abalwadde abasajja abakulu kiringanga wano wenabadde wano ku gundi akaana akawala kaali seeno omusajja omukulu ku puulu kaakati eri nga waliwo omulala ayimiridde wekatuuse ne kaggula emmotoka ate bo balowooza ziba zaabwe kiringanga mwe abeekubisiza ebifaananyi mu mmotoka ezitali zammwe ali ku benzi bwagira bwati aleega ebbeere waddayo addayo waka asula kasubi kawaala mu myala ewaabwe teyeekubisizayo ebifaananyi omubuuza nkutwaleko wa ntwala ku Noni V omala omuteekayo ku Noni V yeekwata ebifaananyi nga 100 naye ewaabwe teyeekwatira ekifaananyi na kimu bakyalina ebigundi ebitanda eby'enkondo kino kyeweekwatako ng'olinnya tobimanyi bire batunda kiina enkondo empanvu eno n'eri okisulako ewammwe okisulako bitanda by'abanaku abawala abanaku beekola ebintu wano beekola ebintu wano abaana abanaku bebagala okucakaya mu bifo ebyebbeeyi bebagala emmere ey'ebbeeyi embuuzi onaalyaki asaba bya bbeeyi ng'obyosaba osobola obyegulira ate gwa mugambi oyagala bakuweeki bw'oba olaba nti tolina ssente mugambi bamuwe anje bwa kati abasajja babayize obitumya n'adduka era banaku bannaawo bitumya n'adduka ate kati ebiwala ebinaku byayize okweseeti ng'okisanga enviiri kwe ne kiryambala bulungi kigenda mu wi bazeeyazika Kampala mbati beyazika ne wigi z'okumutwe nga tumaliriza ensonga ya Brenda Mayerozi omuwa magezi ki naye talinayo ku famire ye nze kyensobola okugamba kubanga engeri gyali eno buli muntu alabye history we yenna yeetundanga so nze mbadde njagala bafune abantu abasobola omufuna ne bagetinga in touch naye bamutwale mu rehab atereere atandike eddagala bamusondere ssente abeeko akantu kakola akadala k'emiyembe emicungwa nanasi olwegula asike nga chips n'obuugi ajja bunyu obulwadde obwo nga buliisa ateekamu amata n'akola booster ati mukama katonda ayinza oyamba Brenda Mayerozi ayinza omuyamba Brenda Mayerozi n'atereera naye ate n'addamu era kati abwana addamu yamanya bamukolera bizinesi eba ekuzeekuzeemu nze olaba am this kind of person bamugulira ku bizinesi nedda nze I always give chances by the way bamalaya tebalina association tebalina yali akoze association bamoma sente n'abivu yaziryamu yali akoze alide n'amala n'abafuuli yabalyako yali agenda okwaba ba minisita omwana ono bamuwe chance yes bamuyambe abasobola omufuna bamutwale mu rehab bw'atereera bamuteerewo omudaala gw'ennyaanya ekirasike chips n'obuugi bw'abirya abisiike misana ekiro ntiddemu abisiike misana ekiro alabayo ayinza okukola ebiri kati ali wano ku bizinesi y'emitwalo 10 omusajja nga jjowaayi ninawo 5 olaba wava ku bizinesi y'obuugi n'adda wali ne beegadanga n'akomawo this life everyone deserves a second chance so nze kyendowooza basobola omukolera ekyo ne tulaba oba asobola okudda ku track nga bwe yali kuba ekyo ekye Dubai tekikyasoboka abeere wano e Kampala n'abaana abali e Dubai awo ekintu ky'okwetunda mu kiveemu Dubai bannange mwegendereza obulwadde bungi ye bannange kino ekintu kyatandika ddi omuntu ali ebwere ogwanga okunsaba ku ssente
je bali abebweru bwatetera ke ya time je kiri abebweru bakuba oluseke nenda kaba kamanyiiro kati jeni nkulayirira wano tulati nkwagala nnyo n'ogeza olinyandi ogenze n'onsaba 5 siga kuba olinye genda wonsingeko ondese wano ati wano tewali genda okole ara abato kitadde mu mutima mubi kanguteekemu ndi mutuufu kanguteekemu naye Brenda Miles bamuyambe suubira ina taata we ne maama we ne famire ye famire muveeyo mwegatte ng'oyawa ku ssente ye yamba Brenda Miles n'abamugula kati bali ku balala bagenda kunywaza balala oyo bamumala oyo bamumala anti embeera eyo gyali mu mulamu mentally disturbed okimanyi ne depression ekuleetera okubeera mu mbeera bwetyo kyovola ngaye bamutwale mu rehab rehab zino sikyazikiririzaamu nnyo Rocky Giant yagaana okutereererayo anti baba baagala kutereera yeye wadayo waaga omanyi bagamba lubaala embeera nga nembiro kwotadde bw'olwala omusujja n'ogenda mu ddwaliro erwabu yabudde ne bakuwa eddagala n'ogaana oddimira buzibu bwo oba owedde aye nawe kennyini oba olina okyambala nti njagala kuwona naye buli woresisting okwagala okuwona era byebyo ogenda vaayo bwoddayo antu bangi balwadde naye ne basobola okimakinga so musobola omutereeza bamutereezi bamuyambe okay before that nga tunaatera okumaliriza mbajukiza cameras zino ate kati eno yo ndala si yeya bulijjo kati kamera eno gwe wenna ate kano kazibu nnyo kali obadde omanye kali musajja yagamba mukolera ebintu byetemwakola ne Sky mwalya buli sente kamera eno naye alimba nali njagala okumulangira kati kamera eno twabagambye eziri ku promotion tutandika ku mitwalo giri 25 ogenda waggulu tulina cameras ezigenda mu nyumba ezigenda ku faamu yo ezigenda mu business yo ate tumala oteekayo kamera tugiconnectinga ku simu yo n'obanga kikwata wali okirabira ku simu yo munyumya n'omubbi kyakwata mwakizeewo ekyo kale twala ebisiimuula naye bino bye tokwatako kamera zino tuziyina tusangibwawo kumpi ne polisi y'e Wandegeya atukubireko ku 07 06 68 39 54 ngambye 07 06 68 39 54 obere nga wefuna kamera eza buli kika eza double lens ezaki zonna tuziyina n'ekirala kye twabadde twogerako bannange oli omusajja eyagambye tutwale Dubai nga tosoma koodi soma koodi tufune visa nga bukyali kubanga ku Sunday bangambye tuba tuyingira September we are supposed to be in Dubai this mu September mid September abantu mbagenda mpola kati nabakulekera so tutwagala owereza sente za visa batutere mu gundi zaffe then tuwetegeke nonya no busando nina bisando byendi mu kunoonya ali gwa buli kimu kyoyagala ogenda kisabira wano wali wabitunda ali wano kati oyagala kiwa kyobyogerera wano ngamba gwe ndi mu kunyumya nawe tenyumya na kale ngamba noonya bisando tuli mu dakiika mmekaawo nina bisando bye nnoonya abantu baveeko tetubalemberako nnyo naye walabye entambi agenda mu kuba akalulu ani yamuwadde kaadi basobola ogyemuwa ate bannange njagala tugambe ku bantu ngenda kateeka muno njagala tugambe ku bantu abaakoze ebifaananyi nga tebannabawa kaadi waliwo ayina ekinene wano emmengo kinene bwekiti lwaki okola ekifaananyi batembye buli wamu nja biyuza ngenda kuyuza yateeka eno nateeka eno Bobi Wine nateekawo ani yabagamba bagenda bamma kaadi mudde mu depression temwonoona sente kola kiholoda ye lwaki mukola ebipande ezaabwe banoonya kunyigira musajja waabwe yagambyeko muyakuwadde nene maaso vote simanya oba meya Kampala ateekayo Bobi Wine neyeteekayo ene maaso nateekayo ne Bobi Wine 2026 president naye neyeteekayo ti ye meya yemeya mugenda beera disappointed bw'oba tonnafuna kaadi mwana wa maama please mulekerawo kola ezo t-shirt baana buleesu mukute apron muziwadde abakyala b'omu butale which is okay naye mwetaddeko ne mweterekako n'ambuleera ne muteekako ne Bobi Wine yabawadde kaadi sooka onoonya akalulu ng'oli bw'omusolo ogenda kweteekako bakumme kaadi ogende mu depression mutandika otutawanya byebyo tugenda owulira ku internet akasajja kabi
Nkuyombye ki? Oyombye tedakiika bbiri. Sikulimba bibi. Era mbawoninga. Weteekeko weka abakyala b'obutale bawe apron we branding ebwomu. Naye ogenda kweteekako we branding ne Bobi Wine yakumme kaadi. Ate kakati nammwe bwe baba bannimye kaadi kabonero sowaani. Nammwe bwe tukyaza. N'otandika omubaka eyeteekateeko kiikirira abantu beegundi. Weteekateeka ki? Baagala bakiikirira. Gwe ngaali. Tuliyo kaadi nsuubira omusajja agenda bba mu kaadi mutandika otutawaya wano. Muwala n'omusajja. Ebyo nalabyo oli omukulembeze waffe gundi. Aliwa. Ono yatuwa ono gwe twali naye eri ne tukola naye interview natatuwabadde ebibiri. Eri ku wuuyo twali ku wuuyo. Ate mukwata bulungi manya abatagenda funa kaadi. Kati oyo nno. Alo. Nze kyovola abanjagala bigirwa yakoze ekiki. Aloni, you left me alone mama. Nga tumaliriza. Esandi sonyisa. Bobi nsonyiwa. Tukiwa twamulanze dda. Agenda kuswala. Musiba bulungi mweraba. Gundi kasitayi n'ekibiina. Ono yani ono. Bigirwa. Ava ku bugirwa gino bigirwa. Ono ani omuno mwami gwe tukola naye mukaako. Nedda lawyer council. Kansa. Tugome. Council tugome. Kyaba wejjere bagende mu kyaba wejjere mweraba. Kyaba wejjere.